Oli muntu yimba haleluya. Oh, oli muntu yimba haleluya. Oh, everybody sing hallelujah, 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 hallelujah. Oh, ekitiibwa n'ettendo bidde eri Mukama. Haleluya. Ab'emikwano nsanyusa okubalaba. Katonda omulungi yeebazibwe nnyo. Mukama yeebala okubankuumira. Mukama twongera okumwebaza. Mwebale kujja, mwebale kubeerawo, mwebale okunnindanga. Ekyo bwe nkirowoozaako nteeka ekigere mu nsawo. Gwe bw'oba tosanyukangako n'ositula okugulu n'okuteeka mu nsawo y'empale, gwe tosanyukangako. Lw'oliteeka ekigere mu nsawo lw'olimanya nti gwe wasanyuse. Buli lw'olibeera nga ekigere kikulemye okusitula okuteeka mu nsawo, ekigere kya kkono kifunye okiteeke mu nsawo ya kkono, oba ekya ddyo kifunye okiteeke mu nsawo ya kkono. Bwe kikulema kitegeeza tosanyukangako. Naye nze buli lwe nzija ne mbasangawo nsanyuka ne nteeka n'okugulu mu nsawo. So mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeerawo n'okubeeranga nga munninda. Nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa, kubanga munnyambako okuntikkula omugugu gwe nnina ku mutima. Buli lwe nzija mba nnina ekyensiiwa, mba nnyina omutima gwange guba muzito, kubanga bino ebintu bye njogera wano kati mu 2021 nasaba Terakaaya mbyogere 2011, bimenyedde emyaka 10, kyansinje obufunye 2021. Jjo namulabye ne ku Bukedde, namulabye ekirabika nga yaddayo ku Bukedde Terakaaya. Namulabyeko ku Bukedde, mbadde neebuuza Terakaaya yalagawa. Namulabyeko nga byayogera biringa ebyakaakati, kirabika yaddayo ku Bukedde. Namusaba mbyogere 2011 mu biseera awo byali biseera byakyawo, mu makati ga Bugerere ne Wokotuwaaka awo, nga mpulira munda munze muboyiringa. Kati buli mumpa chance ne mbasangawo ne mbyogera, mpulira nga nsumulukuse. So munnyambyeko okuntikkula omugugu gwe nnina ku mutima. Mbagambye bwe mwali temunnaba kujja ng'era nzija ne mbyogera wano nzekka, ne nnindayo akanamba kamu kabale ne kabula, ne mbyogera ne ntambula ne ŋŋenda, nga nze mpulira nsanyuse kuba mbyogedde. Ngenda okuddayo enkya nga balabyeko 15, konze banaye abantu nga balabye vidiyo yange 15. Nagenze ku YouTube, nnyinayo vidiyo ewezezza K+ ku YouTube. Ne ŋŋamba Mukama weebale, kubanga ekyandi ku mutima kifulumye, kitambudde, abantu bawulira message. Nkyebaliza Katonda. Sharinga vidiyo eno
esawa okuva ku ssaawa nga 4 waliwo ebintu breakinze ku Facebook nti waliwo deployment mu Kampala ne mu Buganda okwetoola Buganda buli muntu wakwate munne buli omu agumye munne Ssaabasajja Kabaka kino nandirinze nenkyogera ng'ennamba ziweze naye nze sajja wano kunoonya nnamba najja kuyisa message information etambule buli omu wanaakisangira with authority kati kikwata okuva ku nze gwe tofaayo ani yakibulekinze ku Facebook gwe tofaayo wawo kisanze kati kino kijje ku nze with authority Ssaabasajja Kabaka mulamu mukiwulidde with authority mbabuulira kino ekintu Ssaabasajja Kabaka mulamu si mufu ate tagenda kufa kubanga alina okubeera chief muuna mu kuziika Museveni. Kabaka taziika ajja kuweereza omuntu. Waliwo abantu bennagamba Mukama ye Ssaala yange Kabaka ateeka okutunula mu ntaana ya Museveni oba Museveni alina tanka oba alina emmundu oba alina abatemu Kabaka ajja kutunula mu ntaana ya Museveni. Kyanjo Hussein Kyanjo ye Ssaala yange eyo ye Ssaala gye nsaba Katonda. Hussein Kyanjo ajja kutunula mu ntaana ya Museveni. Nkugambye gwe alina ekyokulya genda oli onywe gwe yalemereddwa dda okunywa n'okulya. Obidde abantu bankubira essimu ASP Kabaka nkugambye Kabaka mulamu ekyo kikwate kuva ku nze era bw'omala kubira munne essimu omugambe nti Kabaka mulamu mukiwulidde. Sagala kumbuuza obijjeewa sagala kumbuuza obikoze otya nkugambye waliwo abankubidde ne mbagamba munindeko ngenda baddamu kubanga amawulire gatambudde ne gatambula ne gasaturatinga buli muntu n'akutuka ne batandika okujja nga bambuuza ASP kyekiro ne mbagamba musooke mulinde kutulabe. Kati mbabuulira siyogerera Lubiri siyogerera Buganda siyogerera muntu yenna naye nga konsandi mujjwa nze nkulira kokasi y'abajjwa kokasi omanyi buli kintu kibaamu kokasi enalemu kokasi ankole kokasi Buganda kokasi NUP kokasi FDC kokasi bajjwa kokasi mu Buganda nze njogerera kokasi y'abajjwa nabagamba ndi mujjwa mu Buganda. Kati nga ffe abajjwa abamala ebibamba mu Buganda kiwulira okuva ku nze Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Muzaŋŋanda Mukumanfuuzi oyo mukuŋŋaanya yatukuŋŋaanya ffenna Wakina simanyi Salimu simanyi Museveni simanyi Kalekyezi bonna wali mu Buganda jjajjange Ruhindi jjajjange bamuyita Ruhindi bonna nakuŋŋaanya mu Buganda ate buli omu n'aba bulungi. Kati eyo ye Ssaala yaffe kati olwa kokasi y'abajjwa nze mwogezi nze ssennyonyi w'abajjwa ba Buganda Ssaabasajja Kabaka mulamu ekyo nkimaze sikiddamu. Tugende ku nsonga endala nga bw'osheyalinga vidiyo. Ntandikirewo vidiyo ya leero. Olwali ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi gwa 7 omwaka gwa 2021 nakoze bubi nabadde nyina kusookawo Ssaala naye akakantu kabadde kabatta mwenna mubadde muziyidde kati ne bwe nandisabye Ssaala temwandigiwulidde kati katusooke tusabe Ssaala etandika omwezi tugende mu vidiyo nga bwe twakola mu gw'omukaaga katusabe. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo gwe Mukama Katonda wa Elisa gwe nyimirira mu maaso nkwebaza Mukama kuba otumazizaako omwezi gw'omukaaga gubaddemu ebiwoobe gubaddemu amaziga naye era gubaddemu n'ebirungi Mukama. Challenges nnyingi nga Dawudi bwe yagamba ebibonyoobonyo by'omutuukirivu bye bingi naye Mukama amulokola mu byonna. Mukama tukwebaza kubanga obaddewo
tukwebaza Mukama twakukwasa omwezi gw'omukaaga n'otuvuga bulungi paka ku nkomerero yaagwo. Kati era Mukama tweyongedde okukwaniriza n'era Mukama ogw'omusanvu leero lumu omwezi gwa musanvu. Mukama tusaba otuyambe otwongereyo kubanga bw'otabawo tetujja kusobola kubeerawo. Mukama bw'oba toliiwo tetusobola kubeerawo. Mukama yongera waakiri Mukama ensi yonna tumanye ensi yonna eri mu mikono gyo naye eriiso lyo yongera nnyo Mukama odditeeka ku Uganda tuvuge Mukama Uganda jangu mu driving seat Mukama. Olunaku lw'eggulo nakutegeezeza ne nkugamba Mukama Uganda ekwetaaga okusinga Abayisirayiri bwe baakwetaaga nga bagenda okusomoka Red Sea bayimirirawo ne gabeesiba. Mukama empita gye baakuyita n'engeri gye baali batya enkankana gye baali bakankana bagenda bamalawo batya bafa baggwawo tebamanyi kyakuddamu. Eyo embeera gye baalimu Mukama Uganda edabulingawo kuba Mukama naffe bwetyo bwe tuli Falaawo emabega atugoba tetulina bwe tudda. Mukama Isirayiri bwe yakwagala bwetyo ffe tusingawo kyetuva tukusaba otwanukule Mukama okusinga bw'oyanukula Isirayiri kubanga Mukama gwe gwe tutunuulidde gwe gwe tusigaza. Mukama abo abaana era n'oddamu n'obasisinkana nga Abameriki basisinkana Abameriki mu refidimu era wabawa n'oyanguwa mangu n'obagabanya gwe Yoswa genda olwane gwe Musa linnya olusozi gwe saba gwe lwana era awo nawo n'obayisaawo. Mukama bwetyo bwe tukwetaaga. Mukama tukwetaaga okusinga abaana ba Isirayiri bwe baatuuka ku bbugwe wa Yeriko nga batuuse Bayibuli egamba nga bamaze okulaba bali abasajja nga banene nnyo ate nga bawanvu nnyo nga tebabasobola awo nga gwe olina okujja awo Mukama Uganda weeri wetukwagalira omwezi gw'omusanvu guno Mukama ffe tugenda kukusabanga buli mwezi buli lunaku buli wiiki buli mwaka buli ssaawa gwoba obeera mu driving seat ya Uganda Mukama tuvuge otutwale bw'oyagala tugende. Weebale Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mu linnya lya Yesu amiina. Tukomyewo ku vidiyo kati olwetandise. Bingi nnyo ebiri ewaka mulimu ebyokufa mulimu covid mulimu covidex ate ye yafuuse kirala. Covidex baamuleeta nga wa 13 ne bakongerako ne kaba ka 15 kati ka mitwalo 11. Nina aba National Drug Authority batugambye bwe bati akadagala ko tekawonya covid kakyabulamu ebirungo tukyabyetegereza naye bw'oba oyagala okukejjanjabi oyinza okugeza ng'okagezaako naye tekawonya wabula bannayuganda bali ku covidex bababba mitwalo 11 wabula bonna bayise waliwo n'omuntu ankubidde esimu n'agamba wire tumanyi ekyokukola Mama Eben bw'aba tannaba kuwona dduka ogule covidex mugambye neyanziza webale kunnumirirwako naye covidex sijja mumugula. National Drug Authority yabagambye akadagala tekawonya naye mukakozese. Naye bannange Uganda Mukama atusaasire simanyi kiri Uganda ku ground wali omanyi ebintu aba social media tumanyi ebintu Uganda byetamanyi bannayuganda bye batamanyi. Ennaku izo nga 3 abeganda bye waliwo omuntu yankubidde esimu yangambye bw'ati wire ndabyeko ku Edi Mutwe ng'ayogera Edi Mutwe baavaayo mu komera nyinaka video kenda bye wano wabaddewo wano ayina essimu wama ba Edi Mutwe baabata omuntu ali Uganda tamanyi nako ye yakoma okutegeera nga Edi Mutwe ali mu komera era ye tamanyangako nti no baabata. Museveni bw'atyo bw'afuga Uganda ate kati yabakoze bw'ati okutandika n'olwaliro OTT yavuddewo ne bongeza data ogenda kuwulira embaga ya data kati ate we banagenda okugweramu empewo batandika okuddako okugula data bakyali awo kati bakyamubala bambi ate nga tobanenya n'abamu bayinza obutaddira ddala. Ono omwana omuwala gwe mbagambe yambuuziza ebyaba Edi Mutwe omwana oyo yali bweru namwogerako wano olulala bakama be ne bafuna omulimu e Saudi ng'ate abadde Oman ne bamugamba munaye tetujja kusobola ne bamusasulira ssente ze zonna eza contract ezibadde zibulayo ne bazimusasula ne bamugamba dde waka bwe tuli kwetaaga tujja kuyita.
okuva lwe yalinnya ekigere e Uganda takyamanya ebintu bwe bitambula. Awo we tuli. So waliwo ebintu bingi tebabimanyi, nkugambye bagwira na bali mu kugula Covidex. Twabagamba oyo Covid project nga muwakana. Kati eddagala lyabwe baliririizinze muli mu kuligula. Ffe bwe tubagamba nga mugamba mbu aba social media tulimba. Mbadde nzija wano ne bansindikira ebipapula n'engamba bino ate byo siyinza birekayo. Waliwo family ey'omwami bamuyita Toofa, Tamale Toofa, ne mukyala we bamuyita Namata Regina, nga beeyambisa kampani eya Luzige Lubega and Kauma Company Advocate. Bawabidde eddwaliro lya Paramount, eddwaliro baliyita Paramount Hospital Kampala. Omuntu waabwe yafudde, eddwaliro ne limukwata lyagala obukadde 5,600 bwe bukadde 31. Omuntu yafudde anti mwe mwagala alwaliro ag'ebbeeyi ssebo. Mwe mwagala amalwaliro Paramount Hospital Kampala. Ebbaluwa nzirina wano temunaba zifunako maybe. Babawadde okutuuka nga 3 omwezi guno gw'omusanvu nga baliriizinze omulambo gwa client waabwe. Ebbaluwa gye mbabuulira ya Luzige Lubega and Kauma Company Advocate bawandiikidde Paramount Hospital Kampala on behalf of our client omwami Toofa Tamale ne Namata Regina mutuwe omulambo gwaffe. Okutuuka bawandiikiddeko ne Ministry of Health ne bagikopingako kopi ASP, kopi Kajubirumbuye, kopi Ministry of Health, ffenna batukopinze. Bagambe bwe batuuka nga 3 nga tebannalaba kuwaayo mulambo gwa client waabwe bagenda mu civil court. Simanyi civil court oli yafudde Covid. Eddwaliro kati njagala mumbuulire, eddwaliro liriwo okukola ssente liriwo okujjanjaba abantu. Bwe tubagamba nga mugamba ebivubuka biri eyo biri aido tebirina byakola. Ate Katonda yagenda n'abisuula byagenda n'amaalo ne bigwa ku wifi biri eyo byasama misana na kiro. Kale mutwasamye owange mujjanjabidde waka. Yenyokeza bikola bya muyembe na mugamba bw'osalanga ekkubo ogenda muddere mu kukujjanjaba Covid tonkubira ssimu. Gwe kwata bikamula lyebyo wenyokeze yasimule okololo yasimule weebikke. Nywa amazzi agookya, nywa ebiniimu ebyo. She is graduating. Abagagga baddukamu Platinum at Paramount Hospital Kampala. Mugende mu Paramount kati obukadde 5. Babwagala wali bwe bukadde 31. Ebbaluwa njirina wano obukadde 31. Abasajja okumanya nga bakambwe essente okumanya ntuufu nga abasajja bazibanja baziwandiise mu figures ne baziwandiika ne mu bigambo. Oyo omuntu abeera serious bw'awandiika emirundi 2. N'ateekawo mu bigambo asooka mu figures in bracket n'akuterawo n'ebigambo tewekwasa ensonga zonna nate ziremu yabuze nedda. Wano bwe zikubuzaabuza zidde mu bigambo. Obukadde 31 kusasula mulambo. So mulamu awonye kubanga bakubanga mulamu awonye twalibadde tubasonderako nti omuntu waabwe awonye bannange tusonda dde yeewaka naye yafudde. Omwagalwa wange nkulengedde mukwano inilo. God bless my brother. Nkwagala nnyo mukwano. Okitegedde
kakati omuntu ayimira n'agamba omuntu wange temumujjanjabira omuntu wange ajja kubala bubi mumutwale mu Paramount Hospital Kampala. Kale naye nga mu byonna iffe tubabuulidde ebisigadde bijja kuba byammwe. Twabagamba corona kiki project nga muwakana, kakati mugwirana na Covidex. Nkugambe bye bya Covidex bakutte buno obugundi buno obusimudex bwennyini obwo obusimudex ne babusaanuusa. Waliwo akadagala kano bakayita batya maama, waliwo twakayitanga tutya, waliwo akagundi kebanuusa mu nnyindo bwe bati n'okolola twakayitanga tutya luli bannaye dragoni obusagwa bwa dragoni bwe batadde mu Covidex gw'olunuusa ennyindo ne zizibuka n'ogamba bannaye kana akadagala kakola bababba 11,000 dragoni wa 200 oba 1,000 nankulu 10 ofuna dragoni. Kati dragoni bamubaguza simanyi mbuno Dr. Ogang simanyi Ogonga simanyi Ogenga latigo ani gonga biki Ogwanga simanyi from Mbarara era sebo era kivuddewo Mbarara University yesoso kola Covidex Simakere University Mbarara mugende mugule mwebyo ebintu babibategana mwene mubigwamu menso bakwata bumenso robu ne basaanuusa ne bakuwa n'okolola n'oyasoma n'ogamba banaye omusajja yakoze eddagala eri eddagala omusajja wa Kyapambalaasi yakola Kyapambalaasi ne Vix Kingo mu myaka nga 9 atandika mu myaka gya 9 era sengo aba abasajja bagendera awo eryekolero lye lyanditukoledde eddagala lya COVID eryo ly'omusajja oyo wa Kyapambalaasi kuba baali banoonyereza baali bakola ebintu ebiriyo nga biri ku mutindo omusajja yabasuula kati abakakanyeka ababambu akadagala kamu ka 11,000 mugenda mugule esente zammwe nange sina kyabagamba nze wange namugambye tambula kukubusa ng'emiyembe osanga akasaana osanga ebisanja ebyo byonna ddagala gwenugi zaituuni olinyokeze owone COVID Bayibuli bwegamba ettiini Bayibuli bwegamba olwaleero njagala kwogera ku tukyali mu kitabo ky'Abakolinso kye twasomyeko eggulo jo twayogedde ku lunyiriro lw'12 kubanga eyo essuula yonna abagisomye mwagisomye olw'okuba nabadde ndi mu kubimba nga njagala gundi yaayo kye nabadde njagalamu nabuuse nengera ku lunyiriro lw'12 olugamba tuli bitundu katulwaliro nkomyewo ku lunyiriri olw'okuna olw'okutaano n'olw'omukaaga ate tuddemu tukkirire tuddeyo kubanga wano tusoma Bible and politics ensi ey'omwoyo n'ey'omubiri ng'era jjo bwe nabagambye tuli bitundu ku mubiri oguyitibwa Kristo okutambuza obwakabaka bwa Katonda n'abantu okuyambibwa ebirabo byonna bituyambako mu nsi ey'omwoyo okutuuka okutegeera Katonda okumanya bwe tunaawangula ensi n'okgenda mu bwakabaka bwa Katonda ate bwe mmala nembibaleetera ne mu politics nti tuli kitundu ku Uganda ffenna wamu tuli bitundu tumala kubeerawo ffenna ne tukola omuntu omulamba gwe bayita Uganda that is Bible and politics ebyawandiikwa byonna bye tuzze tusoma bwe tutyo bwe tuzze tubisoma ne mbagamba waliwo internal organs mu muntu ezitalabika ate waliwo ne body parts zino eziri ebweru nga in case bwe wabaawo ekintu basobola okugijjamu basobola ogitemako omubiri gusigale nga mulamba n'obeerawo n'olya n'onywa naye ng'olina eriiso limu naye waliyo internal organs zo bwe zikwatibwako muganda wange embeera ebeera nzibu kati ebimu ku bitundu bino ebyokungulu ng'otunuulidde Uganda Museveni kitundu kya kungulu Museveni mukono General Party tabaddeewo General Party abaddewo naye abadde mulema namulabako General Party mu kati bano abakulembeze abatwewaanirako abatufuukira ezzike abo nedda
oyo mukulembeze avaawo Uganda netambula kituufu buli muntu asobola okuvaawo naye waliyo sekita esobola omulimi omulimi abalimi olwaliro ne beekalakasa ne bateeka enkumbi wansi oba ne bagamba tetukyaddamu kutunda mmere buli muntu n'agamba sigenda tetwagala kuddayo kulaba mmotoka yonna etisse matooke tetugenda kuddamu kutunda mmere ezo internal organs Kampala temwewaanawaana mbunno muli baakabi simanyi mmwe muyina ssente ab'omu kyalo internal organ eyo internal organ negaana muba muwedde njagala mbabuuze olwaleero okuggala eddwaliro ly'emulago oba okuggala amalwaliro ne Museveni okufa Uganda kikyatoolawo eyo section eyo ey'obujjanjabi eyo internal organ ku muntu gwe bayita Uganda Museveni bwafa Uganda etambula amalwaliro abasawo bwe beekalakasa ne bagamba ffenna n'owa kiriniki aggaddewo bwe babuuza Uganda Museveni okufa n'abasawo okuggalawo ani abaagira bakugamba guli omukono tugutemeko ye Museveni afe Uganda etambule tuli bitundu ku bannaffe kino nasose nenkibanyonnyola eri mu Bayibuli tewet omuntu mu kyakyo omuntu tasaana kwewaana olw'okuba ye musumba ebyo bye batusukkulumako ne beefuula abaakabi eri ewaffe mu makanisa g'omu kyalo tubeerayo nga waliwo n'omuntu avunaanyizibwa ku kulima ku kukola ki ku kuteeka ebikookooma mu ttooyi oyo naye muweereza ebikookooma by'omu ttooyi ffe tetumanyi zigundi zammwe zani toilet paper zammwe tetuzimanyi mu byalo waliwo omukyala waliwo omwami omukadde waliwo abaana waliwo famire nga yo yakikwata yeteeka erina okugenda n'enyookeza ttooyi ne baginyookeza ebisanja nebanga tewunya ne bateekamu ebikookooma oyo omwana muweereza nga pasita bwe mubanga muwakana ttooyi eyo bagirekeko lumu ng'eddugala tulabe oba pasita anaabuulira abo bonna bitundu ku kkanisa omulimu okutambula nawe n'ogenda mu ttooyi nga wanyirira kati ono tosukkulumya pasita ono omwana bonna obuweereza bwenkanyenkanye kuba ate ne gavumenti esobola okujja neggalawo kyaki kubanga ttooyi eddugala kati omwana bw'eba tesobola ziggala kakati basaba njagala ombuulire basaba kati Bayibuli ekyo Pawulo kye yali abasomesa buli muntu respectinga munno mu kyaki ayinza okubanga ne ku kituuti atyawo omanye ekituuti ekyo kitiibwa muganda wange si buli waliwo omuntu ayinza okubeera mu kkanisa n'asaba emyaka 2 nga talinyangako ku kituuti okikkiriza ekyomukyalo gweva ku bino ebyammwe ebyekampala bye batimba ennyo ebyo osobola okutya noga nti owange sokisi yange erimu ebituli engatto yange si nkuba eddagala sijja kgenda mu maaso omanye abasajja batimba ekituuti mu Kampala wano notuuka nogamba kiki kino ndi mu ggulu ndi luddawa naye ngamba ekituuti ekyomukyalo nga omuntu takirinnyangako awo watiibwa awo waliwo amaanyi kati omuntu ayinza okuba nga ye takirinnyangako naye nga ye ateeka bikookoma mu ttooyi oyo muweereza mukulu kati ne bwe mbibajjirayo eri mu mwoyo ne mbibaddiza wano mu politics nti buli muntu president omulimu gwakola naawe gwokola olwa Uganda eyawamu kubanga senga naffe tetubaddeewo naye teyandibaddewo ate ye teyandibaddewo nga tetuliiwo ate ffe tusobola obeerawo nga taliiwo tusobola kubanga tulina gundi z'obukulembeze nnyingi nnyo ze tusobola okwekwatako netubeerawo tusobola obeerawo Uganda yafugibwako ku gye bayita Army Council nga teyina mutwe teyina president nga abantu bali abanywa ne beebaka twafugibwako n'omuzungu ng'omuzungu yakulembera Uganda ng'abantu bali abanywa era nga Uganda etambula kati president yate ye yatasobola kubeerawo nga ffe tetuliiwo ate ffe tusobola obeerawo nga taliiwo abo ab'emmundu ekiseera kituuka nga tebasobola beerawo nga tetuliiwo nze nalabako ku basirikale nali mwana mu lutalo naye mbijjukira bajja nga tebalina ngatto mu bigere
ng'engato alinako emu endala egudde. Abalala ne beeyambula amasaati, abalala ne batugamba bwe muba twali twekwese twali mu mimwanyi nga tulya, kubanga ebiseera by'entalo mbijjukira. Twali mu mimwanyi, twali tulina bwe twaddukira nga tuli bangi ewa jjajja. Ne twekweka mu mimwanyi emabbali eri, twali tulya nakatogo nga bakayiye ku ndagala bwe bati, ffenna tutudde tuli bangi. Kati waliwo kojja omu ye yali alina amampaatimpaati, ye yaliira mu luggya. Abasajja ne bajja ng'omu alina engatto emu, omulala alina essaati gundi uniform nga yambaddeko omukono gumu nga guno aguggyemu gulengejja guli bweru. Bali abasajja basatu. Bwe balengera ng'atudde mu luggya ne baserengeta awaka, ne bajja ne bamugamba gye baleko ssebo, ne bamubuuza ne bamugamba tuwe ku mazzi tunyweko. Ekirala oyinza otufunirayo ku ssaati. Oli yali yeefuula omuzibu ennyo yagamba si yenze owaawano, abaawano baabali. Abasajja baali tebatulengedde nga tuli mu mimwanyi nga tuli bangi. Abasajja ne tubawa emmere, ne tubawa amazzi, ne babawaawaayaawo ku bisaati uniform bazisuula awo, ne tuzikwata ne tuzisuula mu ttooyi, ne batambula ne bagenda. Tebaatukola kabi konna. Nkugambye wano olutalo olwali olw'akatongo olwo basaasaanira awo. Kati simanyi oba baali ba Museveni oba baali baani, ne bajja bapaalirapaalira awo, baba baakayitawo ne wajja ababagoba. Mutulabidde ku bantu bwe bati ne bwe bati koffe bayiseewo, baabo bagenze nabo ne babagoberera. Kati tetumanyi oba babakwata oba tebabakwata. Kati ffe tusobola okubeerawo nga tebaliiwo. Uganda yali ekulembeddwako obwakabaka nga buli region erina kabaka waayo, era ng'erina abantu structures mayumba 10 nga yasookerwako wansi, buli mayumba 10 galina leader. Kati bwe bava awaawo ne bagenda ne balipotinga ew'omutongole. Bwe bava ew'omutongole ne wabaawo ow'eggombolola. Ow'eggombolola n'alipotinga ku wessaza. Okitegedde? Owessaza, kati owessaza ye n'agenda akiika Emmengo. Structure ezo zaaliwo. Kati ffe tulina engeri nnyingi gye tusobola okubeerawo nga gavumenti eno teriiwo. Ate bo tebasobola kubeerawo nga ffe tetuliiwo. Kati balina okuturespektinga we najja ekyawandiikibwa kino. Kati bwe tuba tubabeezaawo nammwe, olwaleero ndabye omwana wa boda gwe bakubye emiggo. Omwana abagamba bannange nva kutwala etteeka lye baayisa ligamba tuvuge ebintu tetuvuga bantu. Nva kutwala bintu nkomyewo, nzira waka, nva kutwala bintu nansana. Pikipiki bazikutte, bo tebaagala kumanya oba oweeseeko ki oba oweeseeko ki. Pikipiki bazikutte nga n'okubakuba babakuba. Omwana bamukubye solido ku magulu, amagulu ne gasanyalala, basitudde musitulo mujjawo. Abantu babakuba miggo nga nte, naye abo abakuba abantu emiggo ng'ente bali paati ku ffe, tuli paati ku bo. Ng'era bw'olaba nti tosobola olugalo bwe lukuluma ojja otemeko, ojja weetema akambe mu lwala. Olwala lwokka luno bwe luti, olaba oba oneebaka, owulira nga n'ebigere bikusiiwa, owulira nga wenna oggwawo, ojja olumu erinnyo, ojja olumu okutu, embalaba ekukwate mu kutu oba mu nnyindo, ojja kukkiriza nti n'ebigere tebijja kusobola kuseetula kutambula. Kati ffenna ng'omubiri bwe guli cognizinga paati yagwo erumiddwa, nti n'otulo tugaana okujja naye nga weekoonye ekigere just. Weekoonye ekigere, akagere ekintu kyakakubye, naye n'otulo ne tugaana okujja, n'omutwe ne gukuluma. Nojja n'ensanja bavu wano waggulu. Kuba buli kitundu kikwatiddwako kubanga omubiri gulina ekitundu ekirumiddwa. Naye Uganda yo kati yo yakyuse. Ekitundu kirumwa, ekitundu kitambula kyokka ssebo. Uganda bw'aba muntu, omutwe gusobola okuva ku kitundu kino ekyawaggulu, n'osanga omutwe mu kkubo nga gutambula gwokka bwe guti, nga tomanyi oba guno omutwe gwawire oba gwani, naye omutwe gutambula n'okwogera gusebo gwogera. Ekyo kiba kiwemeneku. Bikasi tosanga ng'omutwe gwe wali osanzeeko paati y'omuntu yokka, ne bwe luba lugalo
mulondalonda scrap mulondalonda scrap ojja osange olugalo nga lugudde waliwo lulicogonizing nti luno olugalo lwa muntu olugalo lwokka ne scrap ekikutiya kyonna ojja kisuulawo odduka ogende kisobola okukwanguyira okulonda emmundu n'ogamba bukyanga abasajja bano batukuba nange nfunye emmundu osobola ogironda n'ogitwala naye olugalo lw'omuntu oyinza okusuulawo loole ya scrap kubanga obadde olonda n'olaba olugalo lw'omuntu terulina kubeera lwokka lulina okubeerawo walina okubaawo nannyinirwo tulaba ng'omuntu omulamba atiisa ng'afudde ne bagamba omulambo ogwo mulambo gwawire oyimirira n'ogwetegereza n'olaba n'ebigere naye okusanga omutwe gwokka nga guli wali omanyi kyekitegeeza kati yo Uganda eri mu bipiisipiisi mu bibajjobajjo yavaamu kati eri mu bipiisipiisi oba njawulo kyeri awo so olunyiriri luno olunyiriri olwokuna lugambe bwe ruti naye waliwo enjawulo z'ebirabo naye omwoyo ali omu olwokutaano era waliwo enjawulo z'okuweereza era mukama waffe ali omu waliwo enjawulo z'ebirabo omwoyo ali omu waliwo enjawulo z'okuweereza mukama waffe ali omu Bible and politics bw'oba n'ekirabo mu kkanisa teweewagira ku banno bakikuwa kuweereza kuyamba banno nabo bayimuke batuuke kubanga kisobola n'okuggyibwako enkya oyinza n'okuba nga olina n'ebirabo ebisukka mu kimu sebo gwe jeno gwe MP akiikirira amagye gwe Minister wa Internal Affairs kati ekyo tekikwewaza si gwe osoose Nyakayirima byebirabo yabifunako teyafiira ku nsi teyafiira mu ggulu kati ffenna twebuuza Nyakayirima yafiirawa si gwe asoose abantu temubeewagirako si gwe jena asoose okuba n'ebirabo ebyo egundi bye bingi Katumba Wamala abadde abiina era akyabiina jeno akiikirira amagye minisita ali awo twamulabako ng'agudde kava mu mipiira gy'emmotoka ataasa bulamu adduka mu nnyumba y'omukadde n'amugamba sooka olindeko toyingira kubanga ndaba bakuba wana amasasi toyingira ojja kuleeta ebizibu omuntu alina ebyo ebintu byonna byonna n'atayingira mu nnyumba ya omukadde nannyini nnyumba amugaanye amugamba togiyingira sooka olindeko tonkubya genda emmanju n'agenda neyeekweka mu kifulukwa kati totwewagirako si mmwe musoose okubeera mu gavumenti tulabye ku bajjeno nga bakaaba Kasirye Gwanga yatugamba bw'ati lwe yasembayo okulaba kwa Amini ngadduka Amini yatunulira Kasirye Gwanga Amini n'akulukusa amaziga n'akaaba ne babuuza Kasirye Gwanga olowooza yali akaabira ki nti nze nali mugamba tulwane tukube emmundu nti yantunulira n'alaba braveness obuzira bwe nali nnyina n'obumalirivu n'akaaba ng'alaba atulekawo agenda nti era Amini bwe yakaaba Kasirye Gwanga eyali alina amaanyi ng'agamba banne tulwane tetukkiriza genda Amini n'akwata simanyi oba dola mmeka n'azibawa 1,100 n'azibawa bwe yasimbula jipu ze bw'ati yagamba basinkana awo ku katale Mmengo awo ku sheera awo nti we yamusisinkana we yasembayo okumulaba nti bwe yasimbula zijipu ze ati n'agenda Kasirye Gwanga n'agamba banne muteeke emmundu wansi omukubu aweese Amini agenze bw'aba atonnyesezza ezziga agenze kati temutwewagirako si mwe musoose okwambala ebyambalo ebyo twabiraba mukama bw'aba akuwadde chance okuweerezaako eggwanga ng'alina waakuwadde oweereze mu gavumenti alina waakuwadde oweereze mu kkanisa mulekerawo okutuvuga sipiidi kyovulaba n'abasumba gavumenti byetukola ekyo Katonda okuwa chance okuweerezaako okuweerezako si gwasinga obimanya olwaleero nnyina omuntu era gwe njogedde naye n'aŋŋamba nze omanyi nti ekikwatagana n'amafuta nze ensi gundi nze nagikolera formulas z'amafuta munnayuganda tuyogera Luganda formulas z'amafuta naddala diesel engeri gy'asobola okukola nga tayonoonye mmotoka
gu ensi gundi n'ensi gundi formulas ze bakozesa nze nazikola muna Uganda juzi bwe bizze bine byatalo oil Uganda nakola application nazibawereza n'abagamba nange nsobola okukola tebamuwa kukola kubanga erinnya lye muganda wange kasite erinnya lijjamu simanyi omuntu bagwani simanyi sekagundi egindi simanyi gundi eyebasa egindi mutalo oil tebakuwa mutalo oil bagala case hor awo gwe bakuwa alina nkugambe yakola formulas z'amafuta mukugu mu mafuta kati gwe mukama gwawadde chance okuweerezako mu gavumenti si gwasinga abamanyi abakusinga gye bali naye mukama tabawadde kirabo ekyo bw'oba okifunye weereza bannayuganda kubanga tuli ku mubiri ogumu ogukola Uganda. Juzi nalaba abasirikale nga balwana na munnaabwe olipiga hosi walipiga sira walipiga lisasi nabo nga batya omusajja batunuzaamu emundu nabo bagitya wabula bo ife batukuba amasasi nga tebafudde nayo wabula bo batya kakati mwenga mutyo bakuba amasasi mwenga mutyo bakuba tuli kitundu ku mubiri oguyitibwa Uganda nga bwe tuli ekitundu eri ku mubiri gwa Kristo. Abasumba batwewagiddeko abasumba ne batujoga abasumba ne bafuuka bakatonda abasumba ne beefuula ekirala nkugambye omusumba tayina njawulo naawe olunaku lwe muli kitegeera bwe muli situka ne mutandika okwegenderanga ewa Katonda ne mumanya nti ate gwo bali be bakutuulidde bw'ona otandika okwegendera ewa Katonda ojja kulabanga n'omusumbawo ate mukama akuwadde ekisa ekisinga eky'omusumbawo bisoboka. Samwiri olumba nkirikinga Samwiri yaweerereza wansi wa Eri ye yali Ssaabakabona genda osome Samwiri ekisooka Eri yaweereza nga Samwiri tannaba kubeerawo Eri ye yabuuza ngo mama wa Samwiri akyasaba busabi lubuto n'amugamba naye lwaki otamiranga akawungeezi ng'omukazi asaba mwana omwana namuzaala omwana nakula namutwala namuwa Eri omwana naweerereza wansi wa Eri nga Eri gwatuma mu church genda oleete Bible eri genda oleete hostia genda oleete tubasembeze genda oleete tubasabire genda oleete tukole ng'omwana aweerereza awo omwana bwe yaweerereza awo mukama yamuwa ekisa olunaku lumu mukama yajja nga jiridde Samwiri tajiridde Eri era ne bye yayogera teyayogerako na Eri yayogera na Samwiri era bwe yajja yayita Samwiri kasajja katukeebase kakyali kaana kato muvubuka wakuzeekuzemu naye ng'aweerereza wansi wa Eri mukama najja papasire nga jiridde Samwiri era ne Eri yeewuunya yagamba bw'ati mu ssuula y'okusatu Samwiri ekisooka n'agamba naye ekigambo kya Katonda eky'olwatu ennaku zino nga kirudde okulabika Katonda azze atya ng'akunoonya mwanange nga ne Eri takisuubira kubanga aludde okwogera ne Katonda direct. Abo ba Eri babatuulira mwe muweereze mukama nga muweereza n'emitima gyammwe gyonna mukama ajja kujja nga jiridde gwe si pasitawo ayogerenga naawe si ne pasitawo kati mufu olw'okuba tutuuka ne tuwuliriza nti gwe okugonda olina kugondera musumba wabula si Katonda era ogamba olaba nenaali kikoze naye bana ekiwulikika kiti ewa pasita kiwulikika kiti ewa pasita bambi mbeegayidi temugamba pasita Katonda yakulabye lwatandika obbirowooza Katonda yababiraba maama pasita wange pasita ne pasita asaba kisa kike ate gwe otya pasita tya Katonda. Bible and politics simanyi oba bino ebintu mbinyonyola bulungi kubanga bwe mbatwalako eno Bible and politics. So Katonda bw'akuwa ekirabo aba akikuwadde kuweereza abalala si kulumya abalala bibeere mu by'omu nsi bino ebyokuweereza mu gavumenti byonna Katonda yabigaba ye wadde nabbanja niwankubadde abigaba ate n'abikuggyako kubanga eriyo babijjako ne basigala nga bakanika kyova olaba ng'ensi etuuka nebeera ku bikukujju ng'omanya oyo baakimuggyako alemerawo obulemezi gwe kasita olaba
ng'omuntu okufunamu obuweerero mulina kuba mu lockdown, okufunamu obuweerero emmundu zirina kufuluma ng'omanya oyo ye baamugobawo, oyo ye yavaako. Kubanga agabeera n'ajjako yawa Sawulo n'amuggyako n'awa Dawudi. Sawulo n'akangabala ebbanga ssebo. Sawulo yakangabalira ddala n'ebbanga naye nga bamuggyako dda. Okitegedde? So Katonda bw'aba akuwaddeyo ekirabo, Bayibuli egambye nti ebirabo bya njawulo naye omwoyo omu. Okuweereza kwa njawulo naye tuweereza Katonda. Buli kintu ky'okukola n'ogattako ku ekonome y'eggwanga wenkanankanira ddala ne Kaseija owa Minister of Finance, wenkanankanira ddala ne Muteebire afuga banka, kubanga bw'otabeera mu saturation ffe tuyimirizaawo bo. Omutwe bwe gwewaanawaana ennyo mbu nze omutwe nze ndimu obwongo, nze ntegeera, nze nkola bwe nti. Information emujje obwongo gye bufuna eyita ku backbone mu mugongo, eyita ku backbone. Obwongo ne bulyoka butegeera ne buga oyo gw'olabye yasiima obwire. Information ng'evudde eno. Kati nabo tebusobola newankubadde bukola omulimu munene nnyo, bukola omulimu gwe gumu n'engalo ezikwata. Olw'omuntu omulamba okubeerawo, kati basajja mmwe mulekerawo okutukangabalirako. Ab'omwoyo n'ab'omubiri mwe bapasita mmwe be tugamba nammwe. Mukama bw'akusitula n'akutikkulako emigugu egimu n'akugamba gwe wali ng'otembeya, kati leero nkuwadde ezirandi kuluuzo zirina 7. Wali osula mu mwala, kati gwe nkuwadde ogenda kusula mu fulaati zifaanana zitya. Tekikufuula wanjawulo. Osigala Katonda, osigala okyali ng'oli. Ne bwe beewaana batya bamanyi okukola biki, entaana yenkanankana. Sirabangayo gye basimizza gureda nti kati tumuterewo swimming pool side zeno omuzimu gujja nedda. Entaana y'emu, kati temutwewanikako basajja mwe, temutweragirako. Tukole nga tukolera Uganda mwe basirikale mmwe. Leero ndabyeko mbuna aba ISO ababadde bawa Lumbuye information nti babakutte bonna, era Lumbuye aluguddeko bukedde ya kiwandiise. Bukedde mbirabyeko ku mawulire awo. Kati nze neebuuza bulijjo mugamba Lumbuye atuwa bya bulimba, kati be mukutte baki? Ekitegeeza Lumbuye byayogera bituufu. Mutegedde kati? Mutegedde baganda bange? Lumbuye temumuwuliriza byonna byayogera bya bulimba. Tweyanzizza. Ate aba ISO babakutte ababadde bamuwa information. Kati ekituufu kyeki? Ekituufu kyeki? Bajja kukkiriza mpola. Nkugambye ate nammwe mugenda ne mukisussa omuntu akomentinga ku NTV akawungeezi oba ku NBS amasengejje. Let me what? Dekantereke data wange Ticha Lumbuye. Nonsense. Amawulire agatalina makulu kangende ku Ticha Lumbuye. People don't forget Lumbuye is coming. Ningamba bannaye ku TV ya munnamwe ne muteekako ekyo. Yeah, we are waiting for Ticha Lumbuye. Basome eggulira awo ne bakola bate ne bagamba gwe byegedde bya bulimba ffe tulinda Lumbuye. Kakati bagamye mbunno aba ISO abamujjira mbunno babakutte. Ekitegeeza byatuwa bituufu. Wama ffenna twenkanankana mu maaso ga Katonda, ffenna tuweereze. Awo wooli wooweerereza Katonda akutaddewo nga buweereza, bukole n'obwesigwa. Ng'oli bwali simanya alina ebirabo 6, ye jeno, yaani, ye minisita, ye naawe Mukama bw'aba akuwaddeeyo ng'okima mazzi ku kyalo, tokyusa bidomola bya banno. Okuggyako nga togenderedde bugenderezi, naye leka kubibba ng'obigenderedde. Oli wa bodaboda ovuga bodaboda givuge n'obwesigwa. N'ab'okuyamba batwaleko, naye ssebo bizinesi ya bodaboda yeetawola. Iffe totupapirako, tetuwola tetuyamba. Ekyo nze nakikola. Nno ne yayambye
gundi Katumba Wamala ate ye yayambye Katumba Wamala ne bwe yandibadde wa mutima mubi yandi muyambe n'agamba wange tomanya gye bujja nsobola okufunamu era yafunyeemu kyovula n'omulala yakyeripako nze namutwala senga tewaaliwo kamera muganda wange oli yasooka ate ow'obulimba ate ye yali aliddemu okitegedde eyo bizinesi ya boda tetuwola era ffe tutudumirako mbw ate bwe zinajja omwana yagamba munne gulawo yamugamba nyamba nyinawo 1,000 nontwala jonna nzeemu nenkirabako noku waliwo omulenzi yakyogedde awo ku Soul TV omwana yamugamba gulawo amenvu oseererewo 1,000 gula amenvu oseererewo otuuke bodaboda tetusaaga tebatupapirako ffe nene bwoba oli mu bodaboda obwo buweereza bukole n'obwesigwa mukama gyali kujja nakutwala awalala mbabuulira buli muntu kintu kyokola kikole ng'omanyi oli mu buweereza mukama akikutaddemu kasita kibanga tekimenya mateeka kasita kibanga tekinyiiza Katonda kikole n'obwesigwa oweereza mmere nze emmere nagiweereza nze ebintu bye bagamba emmere nagiweereza nagitambuza nafumba nayoza emmotoka ya mukama wange eyo yatambuzanga emmere nga njoza ebeeramu ebinusunusu ebeeramu essente yali alina ssente yeeragalaga azisuula awo saamubbako ebintu bye nabba bulijjo era mbibagamba ate mwaŋŋambye muli bangi wano ababba ebinyeebwa byo twabibba bangi ate twali baana bangi nnyo wano baŋŋambye nange bankubeeza ebinyeebwa nze bankubaza sukaali mwabba ne sukaali mbabuulira naye kati nga mukama alina wakusimbye making sure nti okola okuweesa Katonda ekitiibwa kubanga ekyo kyokola Bayibuli egamba omwesigwa mu kitono ne mu kinene gwe kasita obeera mwesigwa mu kitono Katonda abeera akulaba mukama abeera akulaba eyo ate gy'ofunira eyinza okujja nga idea nga gwe gidevelopingidde awo wooli naye nga mukama yayogera naawe ayinza okuba muntu nakusanga naga mwana gwe abaana bangi abavudde mu kuweereza emmere ng'akulabye oli mwesigwa ne kabalansi okazza n'agamba naye mwana gwe okola wano lwaki si mbadde njagala kukutwala bwewati ne bwewati tosobola kukolawo kuba akwetegerereza ebbanga ogenda okusanga yali aweereza emmere kati ate mulala nga mulala nga si yooli kuba kati n'omala ogezaako noŋŋamba naweereza emmere ku Garden City bw'oba wandabayo neerabira si yenze kati ndi international preacher ssebo wano tewali muntu gundi kodi ntono nnyo ze sirina waliwo yaŋŋambye nze ndi Nagoya from Nagoya City Japan Yokohama simanyi Suzuki kati nga gogamba buno nze natambuza emmere ku Garden City nze oli yali muganda wange kirabika so tukole nga tuweereza Katonda ekyo tuyiga okusiima Katonda bannayuganda tuyiga okusiima Katonda Bible and politics anti nze bwentyo Rabadoba style musiime Katonda omusajja yagambye bwe bati bino bye mulaba bye babanja omuntu balemedde omulambo omusajja ayagala obukadde 5 5 7 abwagala wali. Do you know why? Oxygen luli bagamba emulago oxygen essaawa emu bukadde 5 kati njagala otuula obala emyaka gy'olina gwe mukazi gwe ne musajja gwe anti mukweka nnyo emyaka tolako giri gye wabbako osigazeeko gy'oyagala kubanga tuyagala kugamba nti n'oyingidde 4 kati gwogamba oyina 22 tukkiriza oyina 22 buli ssaawa gibala obukadde 5 obumusasule ku oxygen byammwe bino ebifu ebyo ebifu ebyo eby'omulago bye bagamba simanyi bya mu kampani simanyi ebimu biva Kenya simanyi kati ate ebimu tugenda bateekako gas onaawo holding gas simanyi kakati ate ebyo bwe biba biganye tugenda bateekako Covidex gwe byonna nga bwona obibala bala essaawa obukadde obu ozikwata ozimusasule tulabe obwona ozimusasula ku ffenna wanaani yandibadde omulamu tuyiga okusiima Katonda bingi bye tutalina naye senga akugamba bugambi kale
Chiche wansaba kyesikuwanga tinze mukama nembanga emyaka gino siina nyumba siina kyapa siina biki ddala mukama eranze nga mbonyebonye nga nkoze nagamba kale oyagala nyumba nti nkuwadde Uganda House yo kuba asobola ogikuwa Uganda House yo nsasula ssente za oxygen gwomaze ngossa emyaka 29 ate ngujjukira osazeeko 7 waliwo awo omukyala serebu ali abeera wa 23 mumutegedde 23 buli lwakuza birthday omanyi bw'oba oyagala okulaba omukyala oba akuze oba takuze mutunulire wano gwe tokayananga na mukyala bwagamba nti naye ayina 23 mutunulire wano wonna waweddewo naye nkugambye agamba ayina 20 kakati tukkiriza oyina 20 okayanira nnyumba toyina kyapa kuba obadde okola nnyo mukama akoze bubi kati abikuwadde muwe oxygen we ekibala ekyangu $5,000,000 olabenga n'omulambo gwagukwata ate onoomuwaabirawa bano bo bali kutiisatiisa ddwaliro baligamba tugenda kuwaabira tugenda bawaabira nkiweera eddwaliro lijja kusesema omulambo ate kakati munatugamba mutya okujja kwongerera eddwaliro baagala balyokye mulemera mutya omulambo mwagala gulya muli baseze kati tuyiga okwebaza mukama tuyiga okumusiima kati muleka mbabulire bwobanga weebaza mukama bwobanga olina kyosaba mukama sooka omwebaze n'ekyo kyolinawo mukama nkwebaza kubanga nyina n'omufulejje wensula mukama nkwebaza kubanga ne guno omuti ngusulamu nga tewali angobyewo mukama weebala ensula wano nkwebaza n'olw'ebibokisi byange bino bye neebikka empewo n'etanfuuwa kubanga atera siina malaria weebale mukama kubanga waliwo omwana w'omugagga ali mu kalina ensiri egi olumulumako asibira ku cupa kiki bannange omwana ensiri zamulumye omwana bamusiize malaria gwosula bweru ensiri nezirijja nezikuluma weeyibakidde otulo tuli twebalagira n'okwasama n'oyasama ensiri neeruma ne ku lulimi novaawo n'ogenda olonda ebicupa byenkya omanyi lwaki njogera ku bulamu obwo mbumanyi nnyo nabeera mu kivulu emyaka 10+ bwe bulamu bw'omu kivulu emakererawo mu kivulu kati nga gwe weebaka n'oyasama n'ensiri nejja ku lulimi nalwo neerumako nejjako akasaayi naye malaria takusobola kugamba gwe mukama yakusiiringa dda olimu seminti malaria takusobola nkugambye omwana w'omugagga ensiri egi tamala emirundi yatugamba nti omwana we envunza yamuluma omwana n'azitowa kilo 15 mwana muto omwana n'alwala omusujja ne bamudusa mu ddwaliro ne bamukebera bagenda okubera ng'omwana alina envunza mu kigere ng'omwana azitowa kilo 15 ne bamutundulamu envunza n'azitowa kilo 12 ng'envunza emuzitoyeza kilo 3 gw'olina envunza 5 mu bigere kyokka otambula oli onywa weebaka ogamba mbuno mukama talina kyakoze levo yonna gy'oliko gyebalize mukama nkwebaza kubanga ne wano nsulawo naye simatira nawo mukama kubanga waliyo era n'abali mu kalina nange mukama ondaba otya nga ndiko mu kalina omanyi mmwe babalimba mbu okusaba simanyi obeera otya olumu muyiga okwogerako ne mukama nga bw'oyogera ne mukwano gwo beerawo ng'ofumba omugambe naye mukama nze mukama ndivadde mu bwakadaama gwe mukama tolabanga nange kiba kitya mukama ngene ennyumba yange nga nange nnyina omuntu ankolera gwe mukama tolabanga awo nnyinza okwebaza nnyo naawe n'abantu ne mbagamba nti nange nakolako obwakadaama egindi kati era ng'ennyumba yeeno yennyini pulaani nagijja eri gye nali nkolera era ekiyungu kyali wano bwe wati kati nange mukama njagala ngende e Kampala ngizimbe eyo ebeera Saara ewedde emirimu ate abeera akuwulidde wabula babagamba soko genda onaabe bw'omala okunaaba tunula egindi siina gwe mpalampa nkiddamu siina gwe mpalampa oyo ye Katonda waabwe ye byawulira nze nsomesa mmwe abakatonda waffe kubanga Katonda waffe si ye w'Abayisiraamu owaffe azaala ow'Abayisiraamu tazaala ate ow'Abayisiraamu awulira Luwarabu owaffe awulira buli lulimi kati mbuulira mmwe abakatonda waffe ono azaala ow'Abayisiraamu bagamba bwe bati owaabwe bw'okyogera nti Katonda azaala eggulu liba lyagala kukutuka waggulu empaji ezirikute emisumaali giba gyagala kuvaamu eggulu lijje ligwire ensi ligisaanyeewo okuwemula Katonda nti naazaala
mbu yatonda ekitonde kye ate n'akyebakako. Abayisiraamu bo bwe bagamba kati soogera ku katonda waabwe nkiddamu sina gwe nnumba ngamba mmwe abalina katonda azaala. Hey, katonda taata wa Yesu gwe njogerako. Buli w'obeera abeerawo. Omubuuze naye ddala Mukama gw'olowooza nze nnyina kye mubuuza naye Mukama olowooza nze emmotoka ziba zitya e Kampala mbu obukadde bumeka obw'emmotoka nga siinaamu yange. Ye Mukama mbeera ntya nga nze simanyi kuvuga mmotoka. Kyekyo kibuuzo kati kye mubuuza. Mukama nga nvuze piki e Kampala naye nga simanyi mmotoka Mukama ddala ddala. Nange nnyina bye mubuuza. Okusaba tekitagisa kusooka kweteekateeka nnyo muyigeeko okunyumya ne Mukama. Waliwo omukyala yaŋŋamba mwana gwo njigiriza okusaba. Okimanyi mbeerawo n'enjogera ne Katonda n'okuseka n'enseka. Addaawo n'anyumiza Katonda emboozi n'awulira ng'omutima gumuzeemu ekibuuzo n'aseka. Yaŋŋambye mwana gwo nnyumisiza obulamu. Yaŋŋambye basiba kulaba nandibaddewo nti wandibaddewo era walibaddewo ne bw'obiwulira mubeere ba mikwano ne Katonda. Munyumyeko ne Mukama. Waliwo omusajja oba mu Nigeria yakera ku makya n'ayimba oluyimba n'agamba good morning Jesus. Ne ngamba bannaye omusajja akera kubuuza good morning Jesus. Ne ngamba bannaye omusajja yakansooka. Akera n'amubuuza nako. Muleme kufuula bintu bino nti bizibu nnyo. Osooka kusiba nnaku 40 simanyi wayonoona nnyo oli mwonoonyi. Katonda yalaba dda aboonoona. Nkugambye gwe tonnaba kwonoona bwe bagamba ebyonoono ebyo byowaana. Simanyi mbu wanywa omwenge, simanyi wakwata abakazi. Nkugambye Dawudi yakwata n'okutta n'adda. Dawudi yatta omuntu ng'amubyeko ne mukazi we tayagala kumanya. Abantu bayonoona dda. Goddaawo n'ogamba naye kati mpulira ntandise okwagala Katonda naye nga nyonoonye nga nayonoona. Gwe abantu boonoona Katonda n'asigala ng'era abasonyiwa. Oyo abeera sitaani yakikuteekamu n'agamba naye ggwe naawe mbunno ugwe ku mbuto z'oggyemu ggwe. Ku mbuto z'oggyemu mbu olw'osaba kati ne weesalira omusango omutima gwo ne guddayo. Nolaba ng'oli mwonoonyi wamma toli mwonoonyi. Abantu bayonoona Katonda. Batabani ba gundi Kayini ne Aberi yatta munne n'aboggolera ne Katonda. Katonda n'amubuuza owaayi gwe muganda waliwa. Nze mutereka. Ensawo yali mutereka yagwa. Edda baabitubuuzanga nga tuli baana bato. Gwe gundi aliwa. Ensawo yali mutereka yagwa. Omusajja yabiddamu Katonda. Nze mutereka. Naye nga yamusse. Kati abantu bayonoona dda. Gwe kola bw'oti genda weenenyeze Mukama. Kyukira ekisengo gambe Mukama nsaasira. Era buli lunaku nyumyako naye nga mukwano gwo ojja kulaba nga ekintu bwe kiba kinene nnyo bwe kiti. Waliwo omusajja omusiraamu yaŋŋamba twali tudisikasinga awo mu kisenyi ku mbuzi awo. Omusajja yaŋŋamba nze ekintu kye nagana mu bulamu bwange sirirwala pressure. Ne mubuuza ate obulwadde ogamba otya nti pressure stress si pressure stress. Naŋŋamba stress bulwadde bw'abantu abagoba duniya. Stress bulwadde bw'abantu abagoba duniya gireke. Kyofunye kyekikyo ekitali kikyo kikolerere bwe kigaana kigende. Gwe bulaba ng'omuntu alwadde stress. Munnange pastor nsabirako stress zinkuba stress zinzita. Oyo agoba duniya. Mugambe gigobe bw'onoogikwata ompite. Kubanga era tojja gikwata. Muyisiraamu yakiŋŋamba. Omulamwa naguvuddeko dda naye okay. Omwoyo omutukuvu ebyo bya leadings endowooza njogera I don't know. So tuyige okwebaza Katonda kubanga essaawa ya oxygen ya bukadde kimeka. Kati gwe bw'oba obulina kubanga kati ate bambi nze ASP waabwe n'essaawa sisobola gisasula. Era omulambo gwange basobola okugukwata ku ssaawa egi ne bagamba tuguwambye abadde ku oxygen essaawa emu. Hey! ASP wamwe bamukutte omulambo bagukutte lwaki babadde bagezaako mutase sawe munga ali ku oxygen obukadde 5 tabulina. Kati ate waliwo ali wano omuwuliriza nga ate gwe ne bwe giba 10,000 era omulambo bagukwata
okukwata kiki mitwalo 10 mbabuulira tuyiga okwebaza Katonda tuyiga okusiima Mukama byaba atukoledde asobole n'okutukolera ebirala. Waliwo omukyala gwe nalabye ng'akaaba olwo nno ndi mu kumaliriza simanyi yeebase mu katale mu Owino bamusanze omukyala n'akaaba lwaki gavumenti etubonyaabanya gavumenti ya Museveni sisobola nagenda waka weeks 2 abaana bange bali eyo nyinayo n'owa senior 5 neŋŋamba naye omukazi ono akudaalira nze sirabanga ku Ebeni nze nawaŋŋanguka omukazi akuba kyeyo mu Owino wabula asula wali oba busaabala naye seba akaaba namwe mukyakaabya kajanja negambye n'omukazi senga yeebaza Katonda weebase mu Owino oli mu Uganda okuba kyeyo mu Uganda wabula oyomba omukazi gambye lockdown yasalawo n'agamba kangende nebake mu Owino naye omukazi yakaabya amaziga neŋŋamba kati nze nkaaba omusaayi abange emyaka 2 sibalabangako kubanga mu myaka 5 nakabalabako emyezi 2 nkugambye omwezi guno guwedde nga 23 naweza emyaka eyo mu myaka 5 nabeerako ewaka ennaku 6 ogw'omusanvu n'ogw'omunaana ogwa 2019 okuva 2016 nabalabako ennaku 6 siddanga mu balaba wabula omukazi yayimbe n'agamba maama Katonda naye muzibu nnyo nembeera wano nga siraba baana bange neŋŋamba naye ono ne bw'oyavula obwavuzi waliwo omulema ayavula n'ayingira Kampala ng'ava busaabala kati gwe ne bw'oyavula osobola okugenda n'ogenda olaba abaana bo nze kyandetedde n'okukkiriza okuŋŋema nze yabadde agaanye nabadde ŋŋaanye okuŋŋema naye nga sirina nnyonyi gye nja kulinnya nga siri mugeme nekwatako neŋŋamba Mukama ngenda baŋŋeme naye bye baŋŋema byonna mbikukwasiza n'ŋŋenda ne baŋŋema kulwakuba sirina we naayita mu nnyonyi okitegedde naye omukazi akaaba era munyiivu nnyo ku lwa Katonda ne Uganda kuba tebamufuddeeko bambi ne bamuwa akatimba n'agamba ne bannange mwebale naye banaye kiri Uganda wamma tusabe tuve mu kifo kino yo bakikyendeseeyo wabula bino ebyala nja byogera enkya katusabe tugende leka nkamakingeko leka mpumakingeko nja buzza enkya katusabe. Ayi Mukama Katonda wa Ibrahim Katonda wa Isaka era Katonda wa Yakobo Mukama tukwebaziza olunaku lwa leero tukwebaziza olw'ebigambo by'otuwadde Mukama Bayibuli etugambye ebirabo bya njawulo naye omwoyo omu Mukama tusaba otuwe omwoyo w'obukakamu tuweerereze kubanga Bayibuli egambye tuweereza omuntu omu Mukama waffe ali omu gwe tuweereza ebirabo bya njawulo n'omwoyo ali omu omwoyo yavunaanyizibwa ku birabo bwe tuweereza Mukama Mukama weebale Katonda w'amazima tusaba ekkanisa yo Mukama buli muntu ategeere nti kitundu ku munne newankubadde oli mutwe naye ate weetaaga nnyo emikono oli mutwe naye weetaaga nnyo ebibegabega oli mutwe naye weetaaga nnyo amaviivi oli mutwe naye era n'ebitundu ebirala by'amakulu Mukama ekyo ekkanisa bw'emala okkimanya n'abakulembeze baffe ab'omu Uganda bakimanye Mukama nti ffenna tuli bitundu ebikola omubiri gwe bayita Uganda ebikola omuntu gwe bayita Uganda naye Mukama abamu beefudde okubanga be basinga okubeera bannayuganda abalala ne babajoonyesa Mukama abalala ne bababonyaabonya kyovulaba Mukama tukugamba tukwetaaga nnyo okusinga bwe twali tukwetaaze kubanga Mukama e Uganda bawamba n'emirambo Mukama e Uganda bawamba n'emirambo lwakuba bamujjanjabi bamutadde ku oxygen bamubanja obukadde 31 Mukama abantu baba tuteko ebyapa abantu baba tuteko amayumba abantu baba tuteko emmotoka zaabwe bawaddeyo ebintu ebikalu naye ate nga basasulira na muntu afudde Mukama kituva tuwongera okukukoowoola kubanga ffe Mukama twakusaba nti omusajja ono bwe yabba obuwanguzi bwaffe ne yeerayiza ebintu bimuzitooyeredde Uganda eri ku bikukujju bwa deployinze amagye everywhere wonna deployinze buli wamu waliwo magye buli kintu kiri ku bikukujju ekintu kimulemeredde tamanyi kiddako Mukama ekyo kyo tukikwebaza era tukwaniriza Mukama tuvuge otutwale mu maaso omwezi gw'omusanvu guno Mukama tukkiriza nti essaala zaffe ogenda ziwulira weebale Mukama kubanga
gwatuvuze gwatutuusiza wano neera nga bulijjo mukama nyongera okwegayira olwa bannayuganda bali bamufuna mpola bannayuganda bali innocent bannayuganda bali abawejjere mukama abatamanyi kigenda na mu maaso waliwo bannayuganda nga talina rediyo talina simu talina tv yalinze kulya na kunywa era bwalya nanywanga yeyeebaka tamanyi nabigenda mu maaso abo mukama mbasabidde nnyo bawe ekisa kuba tebamanyi nakiriyo agenda oteekako tv agenda okubaako waayise awulira amawulire bamugamba korona ye kyamanyi nga tebamanyi nabigenda mu maaso mukama abo abantu betusabirira ddala mukama abo abantu abafiira obwereera abatamanyi bigenda mu maaso abatamanyi mukama abafiira mu kavuyo kano mukama taata bayibuli etutegeeza nti bwe kyatuuka mu Isirayiri Dawudi yagwa mu maaso ga Katonda Dawudi yakwegala n'agamba nedda mukama abantu basaasire tebalina musango nange mukama ku lwa bannayuganda nkusaba mukama basaasire diringa na bano abamesinza neggwanga lyaffe diringa na bano mukama abakunyiziza diringa na bano mukama batarespektinze buweereza wabawo obuweereza baweereze babukozesezza bubi mukama diringa ne batabani ba Eri wabawa chance okubeera nga be bakulembere church abaana ne basooka bakwata n'ebyomu church byonna ne babyonoona ne bakwata ebikopo by'omu church ne babinyweramu ne bakwata church Bible egamba batandika n'okwebasaamu abakyala abo mukama bobodiringa nabo naye mukama bana abalala basonyiwe mukama tusaasire mukama bannayuganda bagabirire bannayuganda tebalina mmere mu lockdown mwe bali tebamanyi kiddako tebamanyi kigenda mu maaso babagamba bagenda bawa ssente ate babagamba bagenda sooka bawandiika paka mu mwezi simanyi guno gutandise nga mukaaga be bana abamalayo batandika bagabira ebyokulya kati mukama omuntu atayina bw'omugamba alindeko ennaku mukaaga okuva kati mu butuufu kiba tekisoboka kati gwe mukama wamma atalinda kubabala atalinda kubawandiika gwobamanyi mukama kubanga era bulijjo gwobaliisa mukama wabawa ne oxygen ow'obwereere weebale nnyo mukama weebale mukama kubanga otulaza obukulu bwo n'amaanyi go mukama bannayuganda basisinkane mukama kati bawe n'ebyokulya bawe n'ebyokunywa mukama eyo yessaala yange mukama bajjanjabe tebalina nagagenda mu malwaliro ag'amanene ate n'abaziina abagendayo n'emirambo bagibawambako naye wamma mukama bali bajjanjabe bambi mukama basaasire basonyiwe basisinkane mu linnya lya Yesu mukama bawe ekisa mukama babeere gwoba obeera ekigo kyabwe mukama gwoba obeera ekigo kyabwe karantini yaabwe ebeere mu kigo kyo babeere mu ggwe bwe babeera mu karantini eno mukama babeere munda mu ggwe si mu mayumba gaabwe naye mu karantini munda mu ggwe mukama olyoke obakuume mukama kino ekisinsi kimala okuyita obakuume mukama kino ekitta abantu kimala okuyita obabikkeko omusaayi gwo mukama obabikkeko omusaayi gwo mukama baleme kikawumpuli kino mukama nga kiyita bayibuli egamba Isirayiri wagiprotectinga kawumpuli n'atabakuba mukama Isirayiri wagibikkako omusaayi naffe mukama tubikkeko omusaayi mukama tubikkeko omusaayi gwe bannayuganda babikkeko omusaayi gwo mukama bw'omala okukoola mukama bw'omala okugyamu eŋŋano embi mukama bannayuganda oddemu mukama obaddiza obulamu bwabwe obuli nnomo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna mukama nzikiriza nti byonna ogenda bibakolera kubanga era mukama otuwadde oxygen nga mukama natudde nenkibala nembuuza nze nandikusasudde mmeka ku myaka gye nnina weebale nnyo mukama weebale ne bannayuganda on behalf of my fellow Ugandans tukwebaza mukama otukoze bulungi ekitiibwa n'ettendo tubikuwadde mukama naye twongera okujjukiza mukama twalangirira state funeral ya mukama ekyo kyo tetugenda kukivaako state funeral ya era mukama twongera okusabira mukama tukwebaza olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi mukama omusajja oyo mukuume mukama nakuwa ensonga zange mukuume olw'abajjajjaabe mukama osobola okukolimira omulembe ate osobola okuwa omulembe omukisa ng'oguwa olw'abali bye baakola ebirungi nga bw'osobola okuguwala n'olw'abajjajja baabwe bye baakola ebibi ate osobola n'okugwagala olwa mukama wawa Sulemaani omukisa ku lwa Dawudi yes ku lwa Dawudi wamuwa omukisa kati mukama
ne Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi nakuwa ensonga zange nti Mukama omukisajja oyo muwa omukisa olw'abajjajjaabe naye yennyini olw'omutima gw'omulungi si musajja musosoze fe atukuumidde mu Buganda bajjajjaabe bakkiriza amawanga gonna ne gajja Mukama buli omu omusanga mu Buganda avudde Teso avudde Kenya abadinka bali omwo tebaagala kuvaamu abadinka abakongo bali mu Buganda toboogerera ku Kabaka bonna gye bava bakuŋŋaanira era Mukama wali Abanyarwanda ne Mukama n'emmengo gye bali kati Mukama omusajja oyo muwa omukisa olw'ekyo n'olwajjajjaabe oli eyawandiika ebbaluwa batuleetera Bayibuli Mukama oyo omusajja muwa omukisa kubanga tuli balamu lwa Bayibuli tuli balamu lwa kigambo omusajja jjajjaawe yawandiika n'agamba Abazungu temuleeta emmotoka temuleeta biki musoke muleete Bayibuli mujje musomese abantu Bayibuli ekyo Mukama ky'oba oyimirirako omusajja oyo muwangaaze mutabani w'oyo Mukama muwangaaze Mukama Bayibuli egamba nti gwe kabaka w'abakabaka kitegeeza okubeera kabaka w'abakabaka wabeerawo bakabaka omu y'oyo ku bo omu y'oyo ku bo Mukama kuuma kabaka waffe Mukama kuuma kabaka waffe Mukama kuuma kabaka waffe Mukama Mukama enkwe z'abagerengetanya zonna nga bwe wakuuma Dawudi Mukama Dawudi yagamba waliwo abanteeseza mu kyama naye balase nga tebannatuuka buli ateeseza mu kyama okumukola akabi mulase nga tannaba kutuuka Mukama beera ekigo kye Mukama mu protecting abalabe be Mukama abawangule abalabe b'abawangule Mukama abatebuke ng'erinnya lye bwe liri Mutebi abatebuke Mukama kuuma Ssaabasajja Kabaka kuuma Ssaabasajja Kabaka Mukama kuuma Ssaabasajja Kabaka kubanga eryo ly'essuubi lyaffe Mukama Uganda bwe tukutuka ennyo bwe tumujjukira tuddamu tudde engulu kubanga obwo bwakabaka buva mu Bayibuli Abayisirayiri nga bayagala bakabaka baabwe Mukama baatuka ne bagamba tuwe kabaka n'obawa kabaka ne baagala bakabaka baabwe era baabeerangawo ng'essuubi mmwe eriri olw'abakabaka baabwe Mukama kuuma kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi tongedde omuteeka mu maaso g'Omukama oba bamubika oba baagala mutta oba baamukuba obutwa oba yabulya Dawudi yatugambako mbu olumu yabasaba amazzi ng'ennyonta emuluma ne bamuwa omususa ne bamuwa obutwa ne Dawudi yabeerawo wamma Mukama wangaaza Ssaabasajja Kabaka nga bwe wawangaaza Dawudi yawangaala n'omuwa n'ekirabo ku myaka ng'azibye n'amaaso takyasobola ne bamwanika ku kasana n'omuwa ekirabo n'omugamba Dawudi funayo n'akawala akato embeerera kakubikke kakubugumye obugume Mukama ebyo byennyini by'oba okolera Ssaabasajja Kabaka by'oba omukolera alisikiza alimuddira mu bigere ng'akyaliwo Dawudi yasikiza owuwe ng'akyaliwo mulamu ye yalaba ne ku bakabaka abasinga amala kufa ne bateekako owuwe Dawudi yaliwo n'agamba owange mumuteeke ku ndogoyi yange ku nnyumbu mumutwale mumulayize nga nkyaliwo mufuwe n'ekkondere lyange abantu bajje alayire ekyo Mukama kye twagala Ssaabasajja Kabaka yalitubuulira nti bannange abajjwa mwenna mukuŋŋaane nange koolo ndigenda mwenna ne Buganda mwenna muwulire ono yanziriranga mu bigere ekyo Mukama kye tukusaba muwangaaze Bayibuli egamba nti oli tuwangaaza n'otukusa obulamu Ssaabasajja Kabaka muwangaaze alabe ku muzzukulu w'omuzzukulu we bw'alifa tuserebulating tetujja kukaabaawo Mukama tujja kuserebulatinga kubanga ajja kuba atulaze n'amuddira mu bigere Mukama tulyoke tuserebulatingewo obulamu bwe tukwebaze bwebaza nti weebale kuwummuza kabaka waffe webali Katonda wa Isirayiri Mukama ekyo tukimaze tetugenda kiddamu nkikomezaawo mu maaso g'okubanga babadde baluzunzazunza awo naye nga twakisaba dda Mukama kuuma Ssaabasajja Kabaka webali Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo Mukama n'abalwadde tubasabidde bonna Uganda waliyo abalwadde bangi abantu bali mu mayumba gaabwe eyo Mukama batidde ogenda mu malwaliro Mukama bo bagambye bwe bati tetujja kugendayo Mukama ajja kutujjanjaba ne bw'anaaba tatujjanjabye tusigadde waka Mukama abantu genda obajjanjabe mwe muli ne mama Ebeni Mukama tajja kugenda mu ddwaliro ojja mujjanjaba ne bw'onooba tomujjanjabye tajja kugenda Mukama musumulule bonna basumulule Mukama Chairman Nyanzi Sweet Apple bonna Mukama basinkane waliwo munnamawulire wa People Power Map Media tumusabira mu linnya lya Yesu bonna Mukama bawe obulamu
bonna mukama bawe ekisa bonna mukama bajje ku kiriri bonna mukama basumulule kirindi mukama wakola omusoto ogw'ekikomo abaali balumiddwa emisota bonna n'obawonya kirindi atunulayo yawona atunulayo yawona atunulayo yawona atunulayo yawona mukama waliwo abali wano nga balwaziza abantu baabwe waliwo omwami ali South Africa alwaziza mukyala we n'aziba n'omumwa tumusabira mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda ayinza byonna gwe mukyala gwe twakujje ku kiriri mukyala Joan twakujje ku kiriri mu linnya lya Yesu olina kuba mulamu mukama sumulula abantu bino ebiseera byandwadde abantu balwadde nnyo mukama nakusabye okole covid ow'ekikomo mukama buli omwawona olwa covid ow'ekikomo anti emisota bwe gyabaluma bayibuli egamba n'okola bronze n'okola omusoto gwa bronze buli yagutulanalako n'awona weebale nnyo mukama bonna basumulule weebale Katonda w'amazima ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza bannayuganda baliise mukama mu sitoowa oyinamu emmere nze nkikkiriza mu sitoowa oyinamu emmere mu sitoowa oyinamu amazzi mayitirivu osobola n'okugajja mu mayinja bakamulira amazzi mu mayinja banywe bajjire emmere wonna wetasoboka balye bawe mukama bajjire ebinyonyi mu mazzi bajjire ebyennyanja mu kibira balye banywe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna mukama tukkiriza byonna ekikulu mu byonna omwezi gw'omusanvu tugukuwadde mukama tuvuge mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amiina amiina gwaleyo ng'eyagala kwenenya gamba nti ayi mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mpa obutukuvu n'obutuukirivu ntambule nga nsaanidde sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oteke mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa mukyuse amaaso gammwe mugateeke eri Katonda mu kiseera kino kiramujanye kiramujanye amutuwonye mukyuse amaaso gammwe mugateeke eri Katonda kuba naye akimanyi temukola mukama akimanyi temukola mugambe mukama asobola nonno okukubuuzayo ka question mark kuba bwebanga biseera byakola n'omusabanga tokola kubanga abeera yakuwa formula kola olye ne kati oli mu lockdown akimanyi nti oli mu lockdown mugambe mukama sina kyakulya gwe mugambe ebyo bye mulinda nabbanja bagambe kaba bawandiike bamala obbawandiika bevaluating okutandika n'ogw'omukaaga simanyi nga mukaaga bajja bbawa emmere mu 7 yatugamba bw'ati bayina structure mu NRM bayina abantu abwe bonna mu NRM ku buli kyalo buli gombolola buli muluka yonna gundi bagina era bamanyi simanyi ayina abantu emiliyoni kasanvu katano katano babalina bonna babamanyi simanyi bimeka batuuso bawe emmere tebabamanyi awo tebabamanyi mu kubawa emmere ate naffe abanuupu yatugamba atulinako fayiro namba ffenna atumanyi kakati ayawuleko beyatta aba NRM abayina mu fayiro ye NRM naffe atulina mu ya NUP gwamala okutta gwateekako sita kati botannaba kutta bawe emmere wabula kati atugamba agenda tuwandiika simanya jjemu bamalaaya abateeke wano simanyi baani ebyo byonna byakulimba nga lockdown bweggwa ssente ze bandibawadde okugula emmere kati bakoze bwe bati bazitaddemu ku bukiiko obugendo bawandiika naye bannange Uganda mubonyebonye babuulira essente ze bali bawadde okugira emmere bataddewo abantu okutandika okukola gundi boganizinge babayiteeyitemu balabe bumwenkana basobole naye baba nga babajjako omusolo mwenna babajjako omusolo nga tewali agusigazza eyo yo structure weeri ey'okubajjako omusolo structure ey'obbasaba akalulu weeri buli omu bamutuukako naye okubawa emmere kati bakutte obukadde 5 basooke bateeke mu kakiiko kagenda obbayitayitamu babakumeekume kati bwe bamala bababale bwe bamala babasunsule kubanga mulimu ate abeesobola lockdown yeetambula naye bannaye wamma mukyuse amaaso mugateeke eri Katonda nabbanja mumulekere ssente ze Museveni mumulekere ssente ze mukyuse amaaso mugambe mukama nti mukama tetwalidde mukama tagenda kumala basunsula kubanga era bulijjo tabasunsula bulijjo tolya gwe njagala oyimirira ku Namirembe Road ani yakyogedde Sheikh Chiti
Kiti ye yakyogedde Sheikh Kiti yakyogedde ne ngamba Mukama nenkubamu akafaananyi bwe twalinga ku makya nga tukkirira Kampala n'agamba Allah atugabira buli omu oba abantu bakira ne bayingira Kampala genda otunula wo Namirembe Road yekka gonkuwadde saagala ogende ku lwa Bombo Road mbuno wandegeya simanyi ogende ku Jinja Road ku Ntebe Road gwe genda ku Namirembe Road olaba abantu bwe bayiika bwe bati ku makya bonna bakkirira bajja abamu bali mu motoka abalala batambuza bigere bano bali ku bugaali bano badduka boda zijja bano basala bano naye bonna nti Allah abawa n'amanyi ono agenda kunyuka ne 10 ono wagumu 7 ono wa 5 ono wa 3 ono wagumu 2 mwenna ne muddayo waka ne mulya Allah nga balese Kampala ne muli mwenna ne muddayo waka nga buli omu ayina mu 10 okuva wa Allah gojja kulowooza mbu gwe weetisse emigugu simanyi mbuno n'okola ezizo Allah yazikuwadde amanyi n'okuwaayo ez'okulyako obuli nagamba kati zayo ze banaalya ewaka gwe olwaleero nkuwadde ze banaalya waka enkya n'ogenda nga weesooza naye waka n'olekayo gundi akawunga n'ontambula nejja enkya n'okubaaga 30 sebo mulimu n'abayaaye luba lwamusaze naye n'agenda agoberera omukadde ng'asoba bw'ati n'amubaaga Allah n'amuwa n'agenda ewaka sibagambye mugende mubbe n'amugamba ezo nzikuwadde naye genda weenenye toddamu kubba ezo nzikuwadde genda weenenye era lwagaana luboolwa ne bamukwata omukono mumusanga atonya akanzaali owange kiki oyo kiki abadde abba essimu nga wenna akanzaali katonya kati yakuwa n'akulabula toddamu kubba n'ogaana. Mukama bawo omukisa bannange kubanga tujja kuzibiza wano muve ku ssente za Nabbanja n'eza Museveni mugende mugambe Mukama wamma Mukama abaana tebaalidde Mukama abaana tebaalidde Mukama ajja kuwa abaana balye. I sign out. ASP Asimo will I sign out.